Lulu n'olutalo olubaluseewo wakati wa Tamale Mirundi Jr ne Kaye Wisdom bannange mbiyina maaso awo katebe kubebete mukama katonda Eddy Kenzo muyina maaso awo alien skin tebinaba kugwa mugamba mutya mwasimbye mutya kansubire muli bulungi ng'enkola yaffe mbasa video no mujimpe like era nensaba go wenna mukwano atanaba kusubscribinga wano ku Subiya News Extra nti mukwano subscribinga yero nyigene mu notification bell limesubanga byonna byemba nteekayo munange sigenda kulisa munange nabayiside kamawuli nimbagamba nti MC Katisageze nawabira alien skin nga bwe yakoze ki nga bwe yamukubye nti era amuwabidde ku poliisi eyo side zeyo wajinja naye munange sawa zinata mawulire agavaayo omusango baguganya kuba MC Katisagamba alien skin yamukubye nate munange ye poliisi egambye twagenza okwetegereza video eno ng'ebya ddala alien skin teyakukoonyeko wadde ekyo waayiriza era omusango tetugukiriza munange ate bye biri ku side ezeyo ewa mwana mlenzi MC Katsi ne alien skin watu okutambula kulaba okudda kunyumya munange wuno omwana muwala yagaba mbuzizo kutalawo obukadde 10 n'okubeera ne Eddy Kenzo olunaku lumu n'osula naye ekiro kiramba olondawo ki bananga bawala b'ennaku zino emitima gyakaluba yaleseewo ssente agambye nze tombulira ngenda nani ngenda ne mwana mlenzi Eddy Kenzo n'ensula naye olunaku olwo n'endubala kwegamba ne lusobola okumalako ebizibu byange byonna bye naali badde nsinkana mu nsi ngenda kuba mbateerako wano ka video namwe musobole okuba ate nga mumwerabirako banange naye nga sinaba kubatwala wa Eddy Kenzo bannange olunaku lwaliro ndi musanyufu era neebaza mukama okumpa ekirabo ekyamaanyi ennyo ekyobulamu bannange leero mazaalibwa gange leero birthday yange era wenjogerera wano ndi kyana kito ndi kibebi nyongera okwebaza mukama olw'ekirabo munnange ekyamaanyi kyampadde era nyongera okusabira ddala mpa obukuumi n'obuwangazi ndabe ne ku bazzukulu ndere n'abazzukulu abo baanange nga nkuteeddawo Eddy Kenzo n'obukadde 10 neŋŋamba okuwa Eddy Kenzo only one day okiringe naye omukozesa kyoyagala oba ojja naye wano ku ssomero oba omutwala wammwe whatever I want for only one day n'okutwala ezo ssente obukadde 10 olondako ki njatwala Kenzo because of one reason because like ezo sente yes wandizimpadde nenfuna kyenzikozesa kyo nga kyo naye nti oli omuntu obadde tomumanyi ate nga oli amuli omwagala so like when that chance comes you have to grab it never know izo kiringako naye awo like nofunamu ekintu maani kinda like nga wabitegeera nawe byebyo ate namwe wamanga mbyewulidde kuye mwana muwala agamba sente sika sente naye nze nsula ne Eddy Kenzo kati munange tetumanyi oba Eddy Kenzo agenda kukikkiriza oba tagenda kukikkiriza era kyonna kyasalawo nja kujja wano ku Subiya News Extra mbibategeeze wate maaso wano waliwo olutalo olubaluse alien skin yekabisomba lwani Kaye Wisdom koza ne Tamale Mirundi Jr yakatubira bannange kwegamba simanyi na kumanya kamba tenda kusagala kusala bantu birimi namwe musobole okuba ate nga mubyerabirako waliwo abagamba ono yanona kyo ku TikTok nange najja kuza akawunti yange nga mmwe najja kubeera nga mmwe nange nyumiremu neeyagala kyandeeta munnange ku TikTok tewali kirala kunyumirwamu nakuza akawunti ate awo munnange TikTok yo wetutuusizza ne maama naye agenyigiddemu agamba owaayi ekimala kimala ennyundu y'enkoko kyekyenya abaana nga balidde bulamu ku zi TikTok wabula bannange tukoze kyamaanyi nnyo okwonoona bamaama nga mubatwala ku zi TikTok obutereevu kankolekeza ate olutalo luno ddose matalu obuli wakati wa Tamale Jr ne n'oli omusiru we alien skin no problem nze njagala akole songa ye teyeteeka kuzimbira mama agundi togamba nti twali wano gamba awo yogera onteekamu ebyo ebyekisiru mbu twali wano ezo layini tojja zikuba nali wano neŋŋamba nti alien skin ajagwa mu wiiki 2 tagwa abantu bangi mukubya alien skin okitegeera naye mbalayirira amazima ga Katonda mu ggulu teri agenda suula alien kwa teri yamukola nga nammwe bwe muyina abayimbi bammwe be muyisaawo b'amaanyi nakulabe ku birthday ya Bebekulu ebigambo biwayogedde okyabijjukira Kaye wali obitegeeza byo
kakati nga bw'osobola leka malirize sabu nga bwe wagenze ku birthday ya bebe kulu oweenaalemu osegera n'ovaamu ebigambo bino wammanga omanyi ebigambo byayogedde fe tubeera eno mu kamooli nga tukulaba naye waliwo bye tukkiriza kaye alien skin yakukola ki bannange kanziremu ekya bebe kanti no alien skin tayina ekya bebe kanti gwe kennyini watugamba Do you want to tell me? Do you want to tell me? Do you want to tell me nti bebe muyimbi mubi? Kennyini obadde wano watugamba nti babebe kulu abali asete za gavumenti babi naye kakati abantu naye mukuyimba bebe kulu bw'omubongako bw'oseka bw'omulaga nti nemubuuza wamalole nembuuza bebe tiwalabye kye twakukoze embalala nenagamba walabye kye twakukoze wano oli omwana ali Kenya yavuma bebe kulu yani yagenda n'amulaba n'okumulaba ono naye alien skin yakukola ki bannange kanziremu ekya bebe kanti no alien skin tayina ekya bebe kanti gwe kennyini watugamba Do you want to tell me? Do you want to tell me? Do you want to tell me nti bebe muyimbi mubi? Gwe kennyini obadde wano watugamba nti babebe kulu abali asete za gavumenti babi naye kakati abantu naye mukuyimba bebe kulu bw'omubongako bw'oseka bw'omulaga nti nemubuuza wamalole nembuuza bebe tiwalabye kye twakukoze embalala nenagamba walabye kye twakukoze wano oli omwana ali Kenya yavuma bebe kulu yani yagendayo n'amulaba n'okumulaba ono era muwagira yekolera byayogera mukwano gwange kakati bebe kulu yagoba komuledi waabwe owa struggle mu Uganda ali Kenya kakati kaye kayende kantese shoyo gyawaddoyagala ya champion gudu yayiseewo dda ate tunateesa ku birala naleesa akatabo kakulu kakyaligoza tunakoogeramu tugenda kukola shopping champion gudu negundi alien skin omusajja abadde nga embona Wisdom asobola okusisinkana bebe kulu ne banyumya ne baseka nga bebe kulu alina ekifo mu MK project okisegera n'amuwaana nnyo ne babonga n'okubonga nga bebe kulu y'omu yagoba mu Uganda omu ku ba struggle member yeekolera ali Kenya yeekwese bebe kulu anaamalako nakyo ebyo mwabinyumizaako alien skin ng'ogyeko empalana kaye ng'ogyeko empalana alien skin tali mu gavumenti alien skin tabalemeseza gavumenti yabavuma si bivumo omusajja yababuuza ekito kyemuomu nopufanko ni foresti kandeete ekisooka ebyalien skin kati nkiddamu tyakola ku sawundi ogyesibyeko obadde ki Lawrence agambyeko nti sawundi kati nzija sofaayo yes kakati nzija shoyo ya champion good yayiseemu ekisooka 1 shoya mbagamba abatulaba nagamba abantu nti waliwo abantu abataagala alien skin naye nga bamwekwesemu ekisooka Junior nno kale kubanga tali mbidongo bwe neewunya ye Saimo kubanga Junior ebidongo tabimanyi nze sente zange ne zenina half of it nzijje mu ndongo bwe neewunya ye Saimo amanyi Uganda nze omuyimbi asobola okujja n'abawakabi n'avuma buli omu enkyanga taliiwo Uganda teringa America nti wokola oluyimba lumu nga T-Pain tosigala ogwa kwolwo sinnagamba ekyo naye kambabuulire okukkirira n'okugwa byanjawulo kambabuulire omanyi
Saimo okola ku TV nze nga ngenda ku show ya Navio nagenda n'ensooka nyingira nayita eno ku National Council Sports nendaba bwenti abantu Gravity be yayina nenkera ku machanga Gravity akuba ebifaananyi ng'akulaga cricket over yali ejjudde ka video kayina nagenza okulaba nga Badiru atadde akake ng'emabega ekisawe hafu kyali kikalu naye ogwo ogusajja ogulinga embaata ne guwandiika ekintu nti I don't need essimu ya Bob Wine era nagisangulamu ekibuuzo Bob Wine talina kyakunyega kola bibyo kati ne bano basayimo ne bano basayimo kambaddeko wamaze okwogera wuliriza kankuwogira osoma ku kyali gonza Bob Wine kambaddemu kambabuulire ngenda kuba wano oba mwaka gumu oba ki Bob Wine talina gwanyega bayimbi bangi nnyo bawadde ssente omuvuma mujerega kisoke bawadde ssente nze Bob Wine Lawrence mbagamba Bob Wine talina lutalo n'aliyeni Lawrence mbagamba kati mbagamba Eddy Mutwe yavaayo ku TikTok live n'agamba tetulina lutalo wamma naki n'aliyeni Bob Wine takolangako posting avuma aliyeni yagamba mugoberere ekituufu nange temungoberera ng'alinga agamba ti alien skin ne waba avuddeyo okwogera byayogera okitegeera tebitukwatako ffe tusigale ku mulamwa. Let me tell you ladies and gentlemen, abavuma alien skin be bano wammanga omusajja atutwalako amawulire tukkiriza aganye okuva mu mawulire second twagamba agenda ggwa alien yakubye ebivulu tagwangako kaya waliwo okkiriza nti omuntu alina feva nze ndabira wala ndaba mangu bw'oba gwe byolaba bya feva alien skin alina feva nagamba bajjo namugamba bajjo omwana mwagala kumubba otegera muli bapromota otegera naddago ge mazima omusajja tumuwalanira ki alien skin yabakola ki tewali